Ku Prejan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu. Yes, webale kusubscribinga, webale kuteekako notification button okusobola okubanga ofuna buli update egenda maaso mu ggwanga. Ekyo ky'okola okola ky'amaanyi tukwebaza. Naye olunaku olwaleero munzikirize bakadaama ffenna tumanyi embeera gye bayitamu wiiki ewedde. Waliwo bakadaama mu Saudi Arabia abaavaayo ne beekalakaasa ne bateekawo embeera era amasasi gaali mangi. Vidiyo eyo gye balaga waliwo olutalo lw'amaanyi, abapoliisi ne bajja ab'e Saudi, abantu bangi baali beekalakaasa. Neerabidde akabuga akafaako naye nga mu vidiyo nakabalaga. So mu kwekalakaasa embeera yali eva ku ki? Embeera yali nti babosi baali bamaze emyezi 7 nga tebasasula akadaama bano, ate nga n'embeera gye bayitamu ki mbi. Owulira. Naye amawulire ag'essanyu olunaku olwaleero ge twakafuna oba ge twafunye, ffenna tumanyi nti bakadaama bano balina embeera ey'enjawulo gye bayitamu etali nnungi. Abantu bababonyaabonya, abaana abamu tebabawa ddagala biki, ate kontrakiti zaabwe ziggwayo oluusi tebaagala basasula. Olw'embeera ebeerawo nti boosi wo aba yakuggyako passport n'agikola ki? N'agikweka. Osegeera nga yalina authority yonna ku bulamu bwo. So bakadaama ne babanga bali mu mbeera ey'okubonaabona. Abamu barenewinga contract ze batandrenewinze, ababosi abakaka contracts ez'enjawulo, kyokka ng'omwana aba ayagala akole, watuuka ng'akooye adde ewaabwe. Naye Ministry of Labour Affairs wano mu Uganda ekulirwa musajja mukulu amanyiddwa nga Sam Kuteesa. Kyaddaaki baavuddeyo ne babaako ensonga ez'enjawulo ze bateesaako. Era nga mu zino ensonga mwabaddemu okuba nti boogerezeganya n'ensi zino ez'enjawulo basobole okuba nga balina eddembe lye bawa bakadaama. Owulira? Era nga kigambibwa nti boosi yenna, especially mu nsi ey'e Saudi Arabia, boosi yenna walemera oba watereka passport ya kadaama, kigambibwa okuba nti boosi oyo bagenda mukuba fayini ya ssente ze Saudi Arabia 2,000. Owulira? Boosi oyo waba alemedde passport ya kadaama oba wavaayo n'agamba mbu agenda gitereka, aba alina okubibwa fayini according ku mateeka amapya ge baakoze. Era boosi yenna atavaayo n'aprovidinga copy ya contract eri oyo kadaama, boosi waba nga agenda kukozesa kadaama yonna gy'oli, boosi waba agenda kukozesa n'atakuwa copy ya contract, biki bye mukkiriziganyizaako, ogenda kola dipaka ddi, sente mmeka, biki byonna mu contract eyo, waba takuwadde copy y'eyo contract, boosi oyo bagenda mufayininga sente ze Saudi Arabia 5,000. Owulira? Ate okusingeegana agamu ku mateeka amapya Ministry of Labour ey'e Saudi Arabia geetaddewo nayo okusobola okubanga protectinga ba house managers bano oba bayite bakadaama. Era bakadaama ab'enjawulo baavuddeyo ne balaga essanyu nga balabira ddala at least omuntu ajja kuba n'obuweerero, kubanga oba omanyi ebiri mu contract, boosi wo buli kyakola nga kiri contrary, nga kikontana n'ebiri mu contract, oba olina okuvaayo okole ki? Ocomplaininge. Owulira? Boosi wo aba akuggyako passport yo ng'omujjukiza etteeka eryo. Osegeera? Kubanga yessaawa ensi zino zirecognizinge bakadaama bano nti nabo balina value gye bongera ku nsi zaabwe olw'emirimu gye baba bakolayo. Osegeera? Era bakadaama abamu bagezaako kubanga bareactinga ku nsonga eyo nga bagamba nti basaba kibeere mu Bawalabu bonna nga si Saudi Arabia yokka. Owulira? Kale abamu bagezaako kigaana, naye okkiriza olabyeko. Ono paperwork yakoleddwa era akadaama okuva kati mugenda mutambuliramu eyo embeera. Owulira?
temukkiriza kuddamu bakola bintu bitategeerekeka. Contract gisome eri mu Luwalabu bagambe bagikuvuunulire. Osayininga ebintu by'omanyi. Passport yo ogyeterekere. Owulira? So ffe ku Projani wano tukuwa buli update egenda maaso mu ggwanga. Era bakadaama afe ab'enjawulo, jjukira kadaama embeera gy'abadde bayitamu nzibu nnyo. Mbeera mbi. Jjukira oba tolina wakuddukira, tolina passport, tolina ki. Abo be bakulinako obuvunaanyizibwa. So ne baba nga akadaama asinga batulugunyizibwa mu mbeera bw'etyo, naye wano oba ne passport, obaamu n'akasenteko ogenda n'osalisa tiketi nodda ewammwe. Owulira? Abaana asinga bafiiridde mu Bawalabu awo. Last week nakuwadde list y'abakadaama abafudde 220, naawe n'ogiraba nga mulimu ne bootakkiriza abantu bo. So mu mbeera bw'etyo minisitule kwe kusalawo egambe nedda, leka tubeeko kye tukola okusobola okutaasa bano abaana abali ebweru. Weewaawo ofiisi ezisinga bano abaana zibalyako ssente empitirivu. Omwana bakusayiningisa contract ya $2,000,000 naye ssente zo zisooka yita mu ofiisi g'okutuukako. Bwe zigenda okutuukako ng'olinako $80,000. Owulira? So ebintu ng'ebyo byonna ag'amateeka gonna oyo pepa waka yenna yeetaaga akolebweko. Akolebweko bakadaama baddizibwe eddembe lyabwe. Ogende okole nga byokola obyagala, nga n'akasenteko kafuna, nga n'environment gy'olimu ekuwa emirembe. Owulira? Si bintu bya kukola bukozi, bantu bakutulugunya, tebakuwa ddagala, wenna ate okola buli lunaku. Kadaama oyo mwamulaba. Bakutulugunya, okola buli lunaku, ebintu bwe bityo. Osayinize contract kulabirira baana bawaka. Kadaama bakututte bagamba labirira omusota. Mugwalina okuguliisa, gwalina okukola ki? Okitegeera? Eyo story nagibaako eyo Kadaama. So ebintu ng'ebyo obyewala, mutegeere bye musayinize ku contract, era amateeka gagambye nti balina okuwaako kopi yaki yeyo contract. Woba togiyina, oyo boss baba bagenda mu kuba fine. Baba ino mu kuba fine. Lwaki teyagikuwa? Passport yo boss wo si yalina ogikuterekera. Gwa yino ogikola ki? Ogyeterekera. Pozi ng'omusabi agikuumire. Owulira? Naye gwa yino ogyeterekera. Kale ku Projani Media TV yonna gy'osinziira, story nnyingi zikyajja, ngenda baterawo bilive mulabe ebigenda maaso mu ggwanga. Omulimu gwo liking oteekeko akadde, osobola okuba nga buli update egwawo gifuna.